ne mbagamba abantu bwe bafiirwa waliwo omusajja omuzeyizeyi gwe basindika ng'akubye ekikalu olutuuka agenda n'alaba Namwandu nakuga nti badde njagala kulaba kasita amanyi amannya g'omufu ng'ajja n'endagaano nti omufu abadde yafa naye nga yangulako ente zammwe 2 ente ze yagula ne ssente enkomaki nziyina naye mbadde mbategeeza nti munoonye ssente za transport mbaleetere ki ate basooka bajja mu bantu kaakati waliwo be bakuba $7,000,000 babazze ebbali temukkirizo bazze ebbali mujja ne munneebuuzaako Kato takulangayo yadde embaata tewabajja n'abaga nti yakula ente mubapuliida be nange mbaddeko so oli abajjako obukadde 7 ate asooka bagamba bwe mwagala mumpamperekera bannange ŋŋenda mangu kaakati abo bagenda ku buli nnyimbe babba abantu nsaba mbanjulire maama waffe mukyala Kato mami situkako abantu bonna bakulabeko situka mami yoyo nsaba mumuwe ku bugalo twabadde naye okuva ekiro tubadde naye wamu ne Kato in all thin and thick story ye nze ngimanyi Kato yaginyumiza they are childhood friends they have been in marriage for as long as Kato was an adult abaana bonna aba Kato mwe mujje wano wendi nga mukulembeddwa mu Conrad n'abato Kolini Kodi mwenna buli mwana wa Kato n'abaana ba Wasu Brenda ne Betty tebaliiwo wano bali Canada naye Conrad ategeezezza nti bajja ku Friday nsaba sijja kuba nabwekomba mwamukeeko wano kamera zibalabe nsaba mpe Conrad ono buli omwamu w'omuzinda alabe yanjulire kye nabagambye nti Kato mumumanyi naye abali wano nga babadde babamanyi bano muli batono mujjukira gwe yaweekanga yali mulanda misoko yali muki bidugu gwe yaweekanga yono Conrad n'atambula naye n'ayita mu kibuga kakati nsaba mweyanjule era twebaze n'abantu bano abali wano ate twebaza ndowooza mukimanyi nga tetwesimba ku bantu kale mweyanjule basebe ne banyabi amanya gange nze Saabwe Conrad Lubwama era nga nze omwana owokusatu ate nakyolulanza asooka owa Honorable Kato Lubwama obugalo Saabwe tetugenda kwogera bintu bingi nnyo right now because tusuubira tujja kuddamu okugira maaso for a lengthy eulogy amasi but nsookera ddala okwebaza Honorable Kato Lubwama Mr. Muhammad Nsereko okutuubirirawo ne mwami Ssemakula abasookeddewo ddala era se omukama wange omulimu wamuzeeyi wabaddanambu babazaddewo nesiima nnyo nga olabidde ddala kubuzadde wange ekino ekisinga era nnongera okwebaza omumbejja Mariam Ndagire maama wange taata wange John Segawa mwami Abi Mukiibi Jeno Salim Sale Haji basajja balaba abantu bangi ningenda kumangako bwabwe namwe mwenna abali wano nga nongera okubibaliza ddala ebibadde byewagasinanako Good afternoon, ladies and gentlemen. Amanya gange nze mwakazi Collins Lubwama nze mutu w'omwana wa Bogera
tataffe agenzi naye omuliro gwalese tugenda guteekamu amaanyi alese ebintu bawumanyakwemasi alese abaana alese ne his message yasembera ddala because his last show yali awandika yali ceasefire. He's talking about how as a society we are becoming more, should I say, violent. There are so many shootings, so many. His last message to the world, Anangi, Mbasaba, ceasefire. Kitalo Kuti. Message Jebadeyagala okweta outwanga yajogeranga kunyo. And he's worried about the situation. I thought I would use this platform to thank you so much. I want to know thank you so much for being with us in this hard and trying times. My name is Nabaana, and I want to thank everyone that is here for supporting us. I want to thank everybody who helped my dad achieve his goals in life. I want to thank everybody. Hello everyone, my name is Bwomugenzi and I'm the last born of my father. He died today and I didn't know I didn't know a thing because I was at school and they didn't tell me, because if they had told me earlier I would have totally cried. I know my father has died today, but I'm still gonna thank him for the Lord. But the Lord is going to help our family. I know that everyone here has supported our family throughout the years. And that day today, I'm not gonna speak a lot and that, because I've been with me since 2010. And I'm very sad. I have nothing else to say. Thank you very much. Kale muwe ku bugalo ekodi omuto era tubeebaza nnyo mwebali ddala abaana, and you can please go and take your seats. Mubawe ku ngalo. May the good Lord comfort you. May the good Lord comfort you. Ye kodi yagamba Honorable Kato nti ayogera oluzungu nga naye taluwulira. Amwagala! Oyo nga buli bwajjaga mwana wange kodi ali mu international school naye nsabira ayogera oluzungu ate nange nenoonya akainterpretinga naye nga obulamu bwe his life nga ka my kodi is very intelligent naye ayogera oluzungu nange sirutegeera ebimuŋŋondezaamu alina kino ekigambo kyeyayogera nemugaa kyoba okola bwaleetawo muwaka muwe mami kubasa mwana afa kube mu bituli mwese sityawo. So ekijjirira gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi, nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo, era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.